Adrian Nakibinge w'emyaka 57 yakwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okusangibwa n'ebicupuli eby'emitwalo 5 nga bibalirirwamu emitwalo 2. Okusinziira ku poliisi, omusajja ono abadde akozesa emyaka gye okusiba abantu ebicupuli ng'asinze kubonyaabonya abatambuza ensimbi aba mobile money, kyokka bino byonna abyegaanye. Ne bw'olaba nti oba toyinza musuubira mu kintu bantu bakwetegereza nnyo kubanga teyandibadde muzeeyi bw'ati akola ebintu ebikolobero bw'ebyo. So abantu mbyegendereze nnyo tebabakoninga okubabbako ebintu byammwe. Kino kirimu ssente naye bayinza obabbako ebintu ebirala ng'olowooza nti ono oba omujaginze lwa ku feesi n'olaba nti yayinza okubeera omuntu mulamu so nga si muntu mulamu. Ekubuulira bw'oti. Wadde abadde agamba nga bw'ali omusibe tekirobedde poliisi kumwalawala era olumulagidde okugulawo oluggi tatamyetamye we luli aguddewo ekimukwasizza. Ebyo ng'obitadde ku bbali, poliisi ekutte mutabani wa ssentebe w'ekyalo ekimanyiddwa nga Butebe mu kibuga Mukono olw'ebigambibwa nti abadde ayitirizza okumenya amayumba g'abatuuze n'abba. Ekireetedde poliisi okulumiza nga ssentebe w'ekyalo bw'alemeddwa okukoma ku baana be 5 abatakyava ku poliisi olw'emisango. Abadde ku police time and again naye nga alina support, she's being covered by the father. Kitaawe agenda amukavaringa bw'akola ebikolobero ng'amukavaringa n'abaana abalala balina bakola ebikolobero ne bakavaringa. So nga mu kino tukubiriza nti LCs batuyambeko bwe wabeerawo ensonga ng'eyo ey'okubba ey'okukola kyokulaba nti abantu abaana bayisa abantu bubi tuveeyo olumu ffenna tubakwasa amateeka. Kyokka bino byonna omuvubuka akwatiddwa akasozi abyegaanye ng'agamba bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Harriet Namukasa, Ronald Kalumba, WBS TV Mukono.